ndio mu kubazanyi buli wodi ludda wa gutandika nga 23 paka nga 26 ku National Theatre enda olagala omulumu kiro kyokka nga 23 okuyingira zijja kuba emitwalo 10 kuba tulina ko red carpet nsaba mwambale nga bwe mwayambadde ku Serena musinge nawo munyume red carpet experience then ekiro tubawe nga 24 era ekiro tubongere nga 25 ku Christmas tubayita mwe nawe normal okuli ekyemisala bwe muti yambaza mukyalawo yambaza omwami wo yambaza abaana bonna theatre temubaamu kyonna kyesitaza mwenna mujjeko olwokutandika nga 24 zijja kuba emitwalo 5 mpaka ng'ennaku zomeza 26 lulaga lumulumu kiro. Okay, tubuulire ogenda ku acting part ki ogenda kuzannya otya? Omuzannyo gwa tradition naye omuntu yenna ayagala okulaba ate ku luno okyusizaamu nnyo byewalabye ku Serena birala ne ku luno byogenda okulaba birala nga bwolaba bwendi omuzannyo bwe gugenda okuba nga gutambula. Olunaku olwaleero wetuli wano tuli mu photoshoots era tugenda kwatandika okuta posters zaffe ate era mukomewo muwagire mizannyo tugenda kuba n'abagambi tugenda kuba tuva mu guno nga tudda mu mulala tetugenda kudda mu kuwumuza theatre. Naye ennaku zino tulaba nga n'abaana ba TikTok nabo theatre bagifuukidde ekirala batya nabo bategeka kyenkana buli wiiki wabayo ba TikTok abategeka. I don't know whether kyebakola ebeera theatre. That's not theatre. Bayina ebintu byabwe bebakola ndowooza bebakola ku TikTok bebaba baleese okukola ku stage, but that's not theatre. They need to rehearse. They need someone to help them okuva mu theatre ne babayambako kuba tetuba talenti zaabwe ennungi naye tebandikoze mulundi gumu n'atadda nga tamanyi ekya kigenda kuddako kuba kati nze nkyani nsobola okustaginga omuzanyo neziramu n'empandiika era abantu ne bajja neziramu n'empandiika era abantu ne bajja so tebasobola kusuffocatinga theatre kuba theatre tuba n'ekiddako lubeerera because this is real talent. Tugere ku kintu kino ekya red carpet twalabye ku Serena nga kintu kyabadde masavu nnyo kyanyumidde omulabi n'eyabaddewo wano tusuubire red carpet kubeera etya ey'enjawulo ennyo okusinga n'eya Serena. Nkugambye akirimu bamuyita Uncle John ye muntu oyanjigiriza okukola ebintu ebirungi byonna kyonna kyemwalabye nakoze kuva ku magezi ge naki kyemukopyeko kati bwe mba nga nze mukoppa kati ate olug'enkoppa agenda kukola ki kitegeeza agenda kukola ekintu ekyenjawulo ekirungi abaali balabyeko okuwakisiza Uncle John mumaanyi bulungi nnyo stage wise kigenda kuba kyakabi nnyo red carpet egenda kuba ya tabu nnyo era mbasaba mutandike kati okugula tickets mutandike kati okubukinga tickets National Theatre tujujjuze tujikube wali n'okugoba tugobe. Okay awo nyini ku Serena abantu bazze batuwagira bulungi nnyo era bakritiki tebabuze abakriticize obviously mu bulamu bwonna twetaaga bacritics. In fact nze mbeebazana nnyo bacritics abo batuyamba okutereeza ekyo abatuyamba nnyo obutava ku mulamwa kuba tuba tulina obaprovinga wrong. Yes waliwo bacritics ate abalungi nga ze nakugamba omanyisha mi sound mu kusooka yabatawanyizaamu but this was nice olugala mutereezeemu bwe kiti abo balungi nnyo waliwo n'abacriticizing obubi nabo tubeetaaga kuba ate abo tuba tulina obaprovinga wrong na biki bye balowooza ate waliyo critique criticizing theatre bambi nga tamanyi ne baba bazimba stage bayimirira batya nga tamanyi ne costumes bazikola batya nga talina idea yonna gy'amanyi naye wabula alina data ku ssimu. Yes nga yeetaaga omukozesa amumaleko oyo naye tumwetaaga kuba tetwagala abe nga yabuze data we wa 10 atagweko bubbi bwatyo aba yeetaaga omukozesa. Bwetwayogerako ne Honorable yagamba nti since fire yali 6 naye ogugwo gwabadde 99.9. Nebazannyo Honorable Nsereko abantu gye bali abantu abalaba ekirungi ne basiima. It was a good production because twali hasingire emyezi ebiri ekyatwali ensonga yange lwaki nakola sheni nze yavaayo ku nze nakola sheni sagyekolera nagikola theatre nali njagala theatre eddengulu nali njagala tokability ya theatre ekomewo nali njagala ba theatre ffenna tukwate trend empya eriko okitegedde tugikwate tufune tokability nga bwe mwogera ku bayimbi nga naffe mutuwa obudde ne mutwogerako nze nenkyakivinga ebisigadde saagala kumanya so ekitegeeza n'okuvuma wafunamu obviously bambi bwe yanvuma ndowooza yalowooza nsudde naye nze okunvuma kwankolera nnyo because ate abantu bampanya attention newekanga nga ate bazze era munoonya mutwalako kalangi
onoonya Zahara Totto Ne kalanje bw'aba akalabye ati mutwale ku langi because waliwo omuntu akola ekintu ng'alowooza kigenda kukusuula kuba nze Shamini tokyalina kivumu kyoyinza kunvuma nekimmenya byonna baabikuvuma batuvumye tukuliddeko bivumo waliyo nakusanga takumanyi nakuvuma waliyo najja nakwogerako ekintu nga tokiwulirangako nogamba okay kati wakyali kyemuyinza kuleeta kiyinza kutumenya ggumba twakaluba dda waya zasootinga tulina ntono nnyo ezo entono ze tulinawo ze tukwatako ebyo ebirungi byokka ne tubiwelkaminga wona gwe wonumbidde waya ebeerako yekuddamu owa wiigi bw'alumba owakakaaya ate owakakaaya najjuza Serena kimulekawo owa wiigi owakakaaya we are blessed. I'm blessed by the way ebintu byange byonna byenkola bibaamu Mungu kuba mbiyimukirako ekiro nembisabira. I have people around me who pray for me. Nina abantu bangi nnyo abakkiriza nti kyenkola kirina abantu abalala abakiriyako. Nina abantu abali emabega wange nga balya ku nze. They wake up and pray. Nina abantu bangi nnyo nga sibamanyi nga bateekayo wakisi zange nga kwe bali abafunako obulango ne bateekayo. So tebandyagadde kulaba ngangwa kozi balya ku nze tebasobola kuba nga bandyagadde okulaba ngangwa. Nina family ensabi. Nina family etegeera Katonda babeerawo nga bansabira. I have good friends around me, so nali nina okujjuza. Waliwo ekibadde kigambibwa nti shoke yawedde olutalo wali welwali just kali kasavambi kakati essaawa eno firimu etandike simanyi wenaalaba nga luzzeemu olusangeera naalugenda nkuba nze kwentambulira ku ntalo zimpa emirembe abaana bwezima nga zibamalako mirembe ze zimpa emirembe. Kyala yavuddeyo n'asaba naawe olinnye ku nnyonyi kuba ye yatugambye kati agenda ennyonyi tuzirinnya lwako tetuzirinaamu maalo tetupositinga abapositinga balaga maalo buli omu olimu kyaba ayagala naye tasagala muntu yenna n'agamba nti vaayo naawe olinnye ku nnyonyi. Ennyonyi kati ya bulijjo ennyonyi dola meka 12 omwana ng'alinnye ennyonyi ya bulijjo yafukanga takisi manyi ibusamu zino ezifuga no ibusamu zino twalootanga bulosi nga muva Bulaaya tumulabanga Katonda muva Bulaaya ayinza nonoonya mujja ku kisaawe kati naabula olinnye ennyonyi n'ogenda n'obakubira bukubizi ng'obeegayira ivani bambi ndi wano munkinako akandabo bannaasobola luli nga muva Bulaaya ayogera buli omu nga yesunga muvuga takisi nga 10 ne kosita mukima muva Bulaaya so kyalo kyonna mugenda kukima muntu alinnye ennyonyi. So kati tekikyali kya bulijjo tekikyali kyamaanyi kya bulijjo obanga eyalinnye takisi tekinyuma nakunyuma nno kupositinga ng'oli nti ogenzi sina kirungi abantu abamu kati bakirabanga maalu luli twakirabanga nga kyamaanyi kati bagalabanga maalu era bayinza nkugawayo tukubira ebifaananyi by'omunyonyi wadde otuba byaki tumalako mirembe nosanga muntu yenna akikozesa nga looza okulinnya ennyonyi kyamaanyi. Luli mu mirembe gya 1900 Buganda Agreement kyali kyamaanyi ng'era tubawuleka ne tufuna ne costa kati oyinza nosiranira ku kisaawe nga tebyakukima okujja ng'ofunye wa Uber. Waliwo omukyala omu naye akola ku TV ebintu bino byakutuukako nga bakuyisizaamu amaaso yavaayo bambi naye najja ng'alaga ali ku luddalo yalina obulumi bwe yali agala okuexpressinga temukitwala nti yali ali kusaidia yali alina obulumi bwe yali ayisaawo n'abuyisaawo alina she's contented. Nga tumaliriza omunajje yaze ekyo twamuziza ayisanga 3 twawadde tumuzaeka but he was happy. In fact, I want to thank you Kenerics. Thank you. We as theatre practitioners, we are proud. What brought you to Uganda wakikoze yali talkability awareness n'okutuyambako okuyimusa theatre yaffe internationally ewammwe waka kuba industry yaabwe y'amaanyi eyaffe tugezaako bugeza gibuildinga okuleeta omuntu bwatyo n'ababeererawo n'abawa talkability n'akola ki okubayambako kozi egaya yagala nnyo era yavudde wano twafuna talk naye after the show n'atubuulira bwe tulina otereza okukozesa YouTube nga ba artists ba theatre goers ne ba film makers n'atuwa buli kimu kye tulina okukola engeri gye tulina okushootingisa tetulinda cameras tukozesa ebintu byonna byetulina improvisation okulaba nga tufuna akasente nga betulina ne gavumenti okutuyamba akatalekeka twavayo ne tuwulira eddoboozi erimu nga ofunye essimu ekutiisatiisa abantu bano baali bazzeemu okukubira amasimu bwe gatyo nenjiweereza mu UCC bituuseewo oba byakoma
webinaba binayo bituusera bajja tukubira kyemanyira mujja biraba katono nnyo amanyire abantu okwagala okumanya ekyatakabilite yakireeta era twakifuna n'awareness n'agitukolera kyetwali tusinga tekwali kuzannya kyetwali twagala ffe ekitukolera temumubanja tatubanja tetumubanja boogere gwe mulimu gwabwe omuntu mulekanga nayogera okunyakamu si kirungi bamuleetawa Zubedda nga akasente akalina nga bwe bamuleeta abadde asulawo wasulukawo omwavu asuzewo ennaku mmeka wiki 2 zisukka ne mu wiiki ng'alya ng'anywa tewali mwavu asulawo awo ate bwalya bwanywa abantu baleke boogere bannange omuntu omulekako n'ayogera kuba bw'osirika ennyo otandika okuvamu akaso akatali kalungi bubaka ki bwobalina abadde boogera nti omunaigeria ge yazannya boogere batwongera amaanyi n'okulaba nti tukola n'okukyusaamu mbe tuba tukola kuba waliwo ayogera nga alowooza ayogera kibi naye gwe n'okitekinga n'ogamba okay kino nyinza okuba nange wano nakolamu ensobi kankiteekingemu ekirungi n'okyusaamu so tubaagala nnyo aboogera be batuwa olumu ekyokukola n'okulaba nga toyongera mu maaso kyakuyiga kiwayize mu guno omuzannyo era kyogera okutereezaamu abagenda okudda omwaka ogujja kibagenda sirina kyengenda kutereezaamu wabula okwongeramu obwongezi. I'm very proud of what I did. Ndi musanyufu nnyo okuba nti kati theatre akati yazzeemu nedda ku mimwa gy'Abannayuganda ekyekyalo ekigendererwa kyange nti ba theatre practitioners bateekamu nnyo ate ne batafuna olwokuba ntufuna empty theatres ate ng'omwana abamu bagenda mu byalo eyo najjayo obusente n'abujja ku maama we ne beewola mu bamanerendas n'ajjayo akasente konna n'akateekamu osanga bwe tunaabeera nga batwogerayogerako ne gavumenti awo ejja tulaba abaddewo n'abandi babuuza obalagirire kisabo gy'olaga tyolabika ebyokola bino olabika nsaala nnyo layiri ekiro sebaka kusaba 9 nsaala nina n'abantu balinga 6 betulina bugurupu banzuukusa netusaala kati ndi mukazi musabi nnyo kati anoonya eddogo anoonya wengenda okusabira ajje tunteeke mu WhatsApp group bajje tusabeko naye bambi bwoba togule tiketi ya golden calabash nga bwe nabagamba ku sena toddamu kunnyega toli mukwano gwange siri mukwano gwo timukakaaya nekino nsaba tukikole era nzija kati njagala tubalumiza eddala national theatre tugijjuze noggoba tugobe timukakaaya neera nzija bonna bona abamuzeko tiketi nzija bannange nze njagala za 10 singa tunda zeetaano ennaku zange zonna njagala munguleko 10 tesina mikwano myavu myavu 10 buli lunaku omungulako tiketi 10 oba munkoledde ne bambe ba palamenti tujja tubakubeko ku luseke luseke lugenda tandika digitally. Okay, girls, where are you? Shanita. Together? Girls with Shamim. Hurry up, please, no time. We on the down. These are the Buyu girls. Season 2. One down, one up, one down. Kamida, agwe nida. Kwati kwa haida, teo jita, we mili danari. La hono chapo zi. We run the world. We run the world. Okay, together. Hi. Attention, amaso wano. Okay. Bruno, get up stage. Sorry, one more time. One more time. Thank you. Stay where you are. Siru! Kati, kuchite chenyama.
ne tuwummuzaako. Ne tuwummuzaako. Kati tugenda kati oyo n'agenda mu birombe byaki ebikuba amayinja. Endeeta enjinja. Musiru n'oleeta ennyondo. Leta banna. N'oleeta ennyondo zino eza fulaati wansi. Nempanika. N'owanika. Kati amaze okukola ki? Okuteeka ku kiti ky'ennyama. Naye kati nga bw'alonda. Yawummuzaako obula. Tugamba n'awummuzaako. Hey. Ah.